Enkyalero Patrick Amuriato Aboy yakedde ku nguudo z'omu bitundu bya Nnebi mu kaweefube w'okunoonya akalulu era nga yasoose kugulawo yafeesi za FDC mu bitundu bino nga werekeddwako abawagizi be. President wa Electoral Commission gemaye warapare so wotu matende nano wachaku woto mere brakudu kakara shelo edit engineer you are most welcome. Abawagizi ababadde ku Fuso be babadde abakyamufu okukamala obumazi nga tewali n'omu abadde asuubira kikwe kino. Honorable MP Irene Gitola, you are most welcome. Agwok. Uganda, one people. Bano oluvannyuma lw'okumaliriza okunoonya akalulu mu bitundu by'e Nnebi bagadde okwolekera mu bitundu bya Pakwach nabo basaguleyo akalulu wabula kino ekitasobose olw'akabenje ke bafunye ku kasozi k'e Panyamur wakati mu kuserengeta era ng'okukkakana akabenje ke bafunye abantu babiri bafiiriddewo so nga ate n'abalala baddusiddwa mu ddwaliro lya Angal St. Luke. Oluvannyuma lw'akabenje emmotoka za FDC ezibadde mu luseregende luno zirabiddwako nga ze zitwala abalumiziddwa ssaako n'eya poliisi. Patrick Amuriato Aboy asazizzaamu kampeyini z'e Pakwach era n'ategeeza nga bw'agenda okulabirira abalwadde mu kaseera ke banaamala mu bitundu bino ssaako n'okulabirira ab'eŋŋanda z'abagenzi. And also administration, and we have a number of casualties that happened to confirmed dead members, and many others are injured, some critically injured, and so we're trying to see how to rush them to Anal hospital so that their lives could be saved. Okusinziira ku batuuze mu kitundu kino bategeezezza nti enkuyanja z'abantu bangi zifiiridde kasozi Panyamur okuviira ddala mu mwaka gwa 1988 era nga bangi bafunye ebisago wabula nga newe guli kati mpaawo kyali kikoledde okutaasa obubenje nga buno. Emboozi eno ekusakiddwa Hasif Sekiwunga ne Shamira Nagawa ku lwa STV.